nasanze mayiti ya muganda wange ngeri eri mu mochare ate tekuliko na biwandiiko. Omukazi abadde omukkako nnyo abadde omukkako nga ne bwakoowa atya ngenda wapasita Bugingo yeyendo sabire yabadde akooye kati omugenzi afa atya okufaako yava weka nga ogenda mu overnight yali mulamu nga mulamu ne overnight yali yagenda nga musanyufu talina buzibu n'agamba nkubuulire enkya ngenda sula mu overnight ey'olwokutaano naye tuyinza obutakolanga bulijjo naye nyina okugenda okusabaako ffe kale tiyagenze na ssimu kati tuba tuli awo tugaye maama Dola ng'aluddeyo tatera kulwayo saawa ziringa mu ssaawa 5, 6, 7 kiki yagenze n'essimu agireka n'agamba essimu entawaanya basagala ssimu nnene wetutuule wa pasita Bugingo ffe nga tugenza osaba tulina akafo kaffe like oli ne bw'aba asooseeyo ffena tusisinkana wa weewamu atanaba kubanga ofuna kifaananyi kyaki kigenda maaso n'okuba nti kitambula essaawa zino ye mukyala gwogenda maaso n'okuba nti olaba ku screen yo eddakiika eno agambibwa okuba nti yagenze maaso n'okuba nga afiira ewa pasita Bugingo era obukambwe bwogenda maaso n'okuba nti olaba bwe bukambwe n'amaziga amangi okuva eri famire. naye nabadde ndi wange sisita wange ono nankubira saazadde nga 9 ku lwomukaaga yes eggulo yagenda lwakutaano ku kyalo yagenda lwakutaano ku overnight eyo nga tagigwe ya pasita Bugingo nga tavaayo n'agamba gye najja ebyamagero pasita Bugingo gye najja ekyamagero era guno omulimu pasita Bugingo n'embeera ze ndimu yankyusa kyayogera kati olw'omukaaga bakubira essimu bankubira essimu omukyala ankubira ngamba oli ludda wa kusaawa mmeka esaawa zaadde 7 ogw'emisana oli ludda wa kwanza nti nze tikyagoleti tulina abatukubidde wano kummwe kuliko omulwadde waliyo yose nambuza waliyo yasuzeeko mu overnight konze ye nti batugambye muyi ne mwampa ennamba yo yakubidde nampa ennamba y'omukyala netwogeraganya naye nemusinkana ku batabata aŋŋamba nabonyebonye dda okusinziira ku bano bwe bagenda maaso n'okuba nti bannyonnyola bagenda maaso n'okuba nga bannyonnyola ebyagenze maaso n'okuba nga bibagambibwa engeri muganda waabwe gyagenze maaso n'okuba nga obuzibu buttukira mu kanisa wakati bwe yagenze maaso n'okuba nga abaluka omulundi gumu agenda maaso n'okuba nti yazirika ate ebyagenze maaso n'okuba nga biddirira mu kaseera ako kennyini oluvannyuma lw'okuba nti ava mu katebe k'ekkanisa n'agenda maaso n'okuba nti azirika tebyagenze maaso n'okuba nga bitambula bulungi. omuntu ono yagudde eri ng'ali mu katebe n'azifaitinga yafaitingidde mu kyaki sawa mmeka bozi bagamba omukyala yaŋŋamba essaawa zaadde 9 ogw'ekiro omwenda ogw'ekiro ne babakubira ku ssaawa 7 ogw'ekiro naye nga nnamba y'essimu yadde tagiina wabula yakebedde mu bayibuli nga mwe muli buli siiti bw'abaana n'akubira wa ssomero toyogera nga tolina nnaku omusajja oyo yatukoze bubi nnyo nga bw'okiwulira nasanze mayiti ya muganda wange ngeri eri mu mochare ate tekuliko na biwandiiko biraga nti oba ayina waali ennaku gye tulina agimanyi bw'oyogera oyogera owulira nti yesu naye nga bakola ebyo tebiriiyo omuntu n'omuteeka mu ambulance ng'afudde n'omutwala mu mochare nomala omutwala mu mochare totaddeeko bamanyo baani n'osuula busuuzi awo teryamufuddeko tebiriyo Bugingo bw'aba yoyo nga yekyaki yekola ebyo egobebwe mu Uganda wakati nga abafamire bagenze maaso n'okuba nga beesala akajegere ne sekwesala yenna era nga bagenda maaso n'okuba nti basaba ekyaki ya pasita Bugingo egende maaso n'okuba nti egobwa mu ggwanga Uganda bagenda maaso n'okuba nga bajjukira bulungi ebyabagambiddwa nti muganda waabwe yabadde agenda maaso n'okuba nga addusibwa mu ddwaliro awo wakati we yagendedde maaso n'okuba nga akutukira era ono ye baddusizza buddusa ekiwejjowejjo ne bagenda maaso n'okuba nga bamukuba mu mochare mu ddwaliro gamba mochare
ali mumochali naye ngalimu kati mwe temubuuza mochali ngakolayo n'agamba nti mwe twamutadde kubanga twali tumutwala Mulago n'asirika. Dokita ne bagamba nti yafudde. Yafiiridde mu kkubo. Yafiiridde mu kkubo nga bava ku kyakye wa Bugingo bamutwala. Baabasawo abakolamu omwo. Awakati mu bigambo bano bye bagenda maaso n'okuba nga balumiriza akukya muganda waabwe oba mwannyina bwe yagenze maaso n'okuba nga abafaako bagamba nti amazima ga Katonda muganda waabwe abadde talina kirwadde kyonna kigenda maaso n'okuba nti kimubalambirira. Kati ye omukyala abadde tali mu kirwadde kyonna kimutawaanya. Abadde talina kirwadde kimusumbuwa. Abantu bagamba nti obulumi obulala bwe basinze okuba nga bafuna bwe badduse emisinde okuba nga batuuka mu mokyale wabadde muganda waabwe kwe kumusanga nga taliiko kagoye yadde nga bagenze maaso okuba nga basuula awo. Amune pressure bali bagikebera nga yawona nga ali mu kusaba kwe. Kati bali mu kusaba bwe mwatuuse bwe babagambye nti yafiiridde ku kyaki ne babayita ne mugenda mu mokyale. Kati bwe mutuuka ku mokyale. Otuuka mu mokyale naye nga bamaze gasuulaawo ng'ekisaaniiko nga taliko wadde akagoye. Era nakati tannavaayo tebanamutuwa nga bwe yabadde bwe bamutwaleero ne bamwambula oba abadde bamuwujjako bugumu nga baga nti oba feitinze ki ne bamala gasuulaawo. Ebigambo bano obwedda bwe bagenda maaso n'okuba nga bannyonnyola ku ngeri muganda waabwe gyagenze maaso n'okuba nti afunamu akabaata oba obuzibu mu kyaki bagamba nti byonna byagenze maaso n'okuba nga bibagambibwa omusawo ow'ekkanisa ya Pastor Bugingo nga bo bwe bagenda maaso n'okuba nti balambulula mu bufu obufaananaku bwe buti. Byakolanga musawo abantu abafunye obuzibu awo. Naye musawo kika kyoyo. Enamba ze tuziyina yatulukekedde enamba zayodda kututambulira. Yabawadde enamba nabaga mugende mu mujjeyo. N'azituwa enamba zayodda kututambulira okumufuna ye nga ye omuntu atulagirire. Wakati bano bonna nga bagenda maaso n'okuba nti bateeka ebigambo ku Pastor Bugingo ebigambo ebikyali ebyambu tugezezaako okufuna embeera eri mu kanisa wali. Abasomesa ba Sunday school ne worship team yonna mugende manju mukole ku baana abo. Ebimu ku bifaananyi byogenda maaso n'okuba nti olaba eddakiika eno bwe bumu ku butambi bwengenze maaso n'okuba nga nkufunira okuva ku House of Prayer Ministries church ya Pastor Bugingo era ng'olunaku olwaleero Honorable Minister Balaam agenze maaso n'okuba nga atuukako ku church ya Pastor Bugingo babadde bagenda maaso okuba nga baselebratinga emyaka 10 wali nga baselebratinga 10 years of salt. Could it be 10 years? But babadde kyonna kye bagenda maaso okuba nga baselebratinga ku lwa salt oba ku lw'omunnyo. So wakati nga eno family ebadde egenda maaso n'okuba nga eyogera ebyo byonna ng'eri mu mawulire ku Church House of Prayer Ministries lubadde lunaku lwa kusanyuka, lubadde lunaku lwa kujaganya, lubadde lunaku lwa kusala cake okubeera nga kugabana n'ogenda maaso n'okuba nti no balaga essanyu n'okusiima Katonda ku ebyo byonna byagenze maaso okuba nga atuusaako salt mu bufu obufaananako bwe butyo. Pastor Bugingo tanaba kubaako kyayogera ku byonna ebigenze maaso n'okuba nti biba era ffe wano nga YouTube channel y'Agaliwo tukyabitwala ng'ebyambu paka nga Pastor Bugingo avuddeyo n'abaako kyayanukula ku mukyala gw'olaba mu kifaananyi agambibwa nti yafiiridde ku kyaki ye. Tukyatwala sayidi ya family wabula tulindirira church enagenda maaso n'okuba nti etuwa information ejjudde. Abasiddyo omusunsuzi likinga video. Thank you.